Yes, kati kankutwale ko munda olabe embeera bwe. Yugi ogamba otya? Oli bulungi naye weddanga ndi munda. Awula Yugi ekibatu okitandikiddewo amangu ago. Soka ombuleko katono nnyo. Ensonga eno wabudde ku kiki? Wali walijjajja ekiro. Kino ekirowoozo kiraba. Wali walijjajja ekiro. Akabedu kajje. Soka njifune bulungi. Eggulo nagaddeko ne Bukenya namusaba enamba yo teyagimpeereza. Okay, kakati ekirowoozo kyava eri Mukama. Kino kirowoozo kyava eri Mukama. Nsaba oyimirireko wano bwoti ndabe. Ekiyambye buli gwe natuukirira yakkiriza. Tuli wano kulwa kujjukira jjajja Ichuli. Mukama amulamuze ekisa. Kino tekigenda bbaawo leero. Kiribaawo emyaka gyonna okujjako nga nfudde. Naye omwana wange gy'ali abawala ne mama waabwe obuye tujja kwongerako. At least tuli tondawo ebintu ebipya naye gwali eyo kikyokoze ku internet kuba nakujjukirira. Seeyo gyoyinza ogamba waayi asajja katujjukizaako Uchuli kati gwali eyo bali kujjukirako ki? Bantu ki abayimiridde naawe mu kintu kino? Bukenyi okay abantu abayimiridde naawe bane basaponsers. Okay, sponsor tuyinayo Hamu Hamisi Kigundu, tuyinayo Watete, tuyinayo 5DZ, tuyinayo Success Moto, tuyinayo Sula Moto. Ebisigadde ndowooza ye peke nnyini abali wano ne pati yawo ekibiina ekitwala abatikitokers. Akati osuubira ekintu kino mugenda kikomya ku jjajja Ichuli yekka oba kijja kweyongerayo? Byokola bisalawo kinene nnyo ku bulamu bwo siko oba ofudde. Kuba sitokola ekintu ekikujjukiza automatically bali kujjukira. Baba balina okujjukira. Katono Uchuli olaba nze nafuna ekirowoozo nga byakafa. Kituukiriza ng'omwaka aguweza nkya. Aguweza leero. Aguweza nkya. Yafanga mukaaga. Leero ttaano. Kiriza. Wamma leero ttaano ya kituufu. Enkozi enkya Mande ejja kuba Mande. Enkya working day. Naye mbasaba busaba tukole ebintu abantu bye bali tujjukirako. Obo balisinziira okutujjukira. Nange muli nzijjukira. Wallahi. Omwana tiimu eri mu ggulu kisawo kino ey'abatikitoka na tiimu eri mu yero. Omukulu lwa miti. Ogamba otya? Mbulizaako ku batuuze banaye mwebale nnyo okujja, mwebale nnyo okuba gye mulina okwagala musajja wange ono awagira tiimu entuufu mulaba waba gy'ayambadde. Engeri gye muli tuli wano okujjukira tiimu ya Katonda. Tuli wano okujjukira muganda waffe jjajja Ichuli. Abantu bazze mu bungi ate nga kyabadde short notes. Bane mwebale nnyo mubalire ddala. Oyongera okwagala content wa Uganda, mweyongera okufollowinga tubaagala nnyo. Njawo kwebaza n'abatutaddemu ku ssente. Hamisi Kigundu, Muhammad Nsereko, Watete n'abalala bangi abataddemu ekintu kinamaanyi. Bayimbi ki abasibe tusuubira okubeera wano? So far, DJ Michael, Big Eye, nawuliddeko ne Eddie Kenzo. Of course Eddie Kenzo ye tubeera naye. Abataze tetujja beegayirira nnyo. Naye tebalina bakukuba. Abanajja be tujjogenda nabo abataze tetwagala kwegayirira nnyo. Abanajja be. Nga tonnayambala mu gyozi. Tengendeko mugala. Efa yagendeyo na wano. Kitabadde mu kulambula. Bloggers, TikTokers wano ne TikTokers nga timu sigiramu. Tuli mu kaseera okukujjukira omugenzi jjajja Ichuli. Nkulaga embeera bweri ndowooza mundayo olabyeyo kakati kankulageko ko wabweru bwe bafaanana. Okay. Muganda waffe Isma Mukama amulamuze ekisa ne basaba batukwatire wamu nga League Extra, Gatako Blog Association ne Bukenya ne Duku n'abalala mwena mwana Jacob n'abalala mwebale kujja wano akasembayo gwonna olulimanya ekikopo ekitagenda ku Uganda TikTokers Football Club mujja kakasa. Webale nnyo balina owaye otandisa ate okubaga okukuba ekito. Olina okwogera ekigambo mbalamusiza mwenna amanya Bukenya Media. Ndi musanyufu nnyo kubanga twakitandikanga ekyokusaaga
naye nga kitungiddwa. Biri musanyufu kubanga twakitandika ng'ekisaaga naye kitungiddwa. Era omuntu alaba abantu olemanga bwe bali timu esayiza agamba nti nno ako kantuntu wabula kintu kyamaanyi ddala. Twasuubizibwa sponsor waffe Mr. Amisuguru owattete bonna ne batugamba nti bagenda kukolera naffe paka ndoza mboyo banaffe. Bwe bali fando za sponsorship yabwe ng'ekola ki ng'ekoma kati tubasabire babeere balamu. So ndoza kakati Beto Yakobo mkwata kulemuza ebintu buzima bwanyi mpolampola Rashid Sibutu Sala kulemuze mpolampola tutandikire no jabu ndowooza nti bakapiteni njoza muso olwekitwala mpolampola nomezogeode Watcho mutapulika agenda abuuza ku ttiimu ez'enjawulo naye abasajja bonna nga bakusikalakiddekawo gamba otya kansimire mu mulimu era tiktokers bloggers team entertainment makodaniwa tainawoziwe atisa I see you Kayondo Brian Wagwan. Of course, bana baba TikTok balaba wingi extra agaragaza kugala ngatana nereta. Yes, okay. Chole chikela maso basone banyabo. Mutapuliki agenda abuza timu ezenjawulo akulembedwa Mwesigwa ndabawo Bajjo ndabawo abantu bonna Sanyuka TV I see you Spark TV nyakubaza nganange Seka Musa Jayit I see you my brother Hassan sajja wona bali kulina wazo okutumira so enteka kawote kweli zino matikizaji tugenda kukiriza Manager mu big league ngoli wano manager basi abamasaza apana ataka sawa kano sika agatoza amanyo wabula fair play babu nyondo zolide kuneka mkazi wa ndoa kwamba zolunga Neto mchozi wa ndoa TikTok mama ine chikopo Voilà. Historicals. Security. Yes, I see you. Captain Juma, representing. Jacob Mtuze. Unamwaya. I see you. Kutenge media tona yambala, wambalo yamba de daseo. Kumanda kwe. Agena kwe na tukuni. Bacho. I see you. Kakati wakumani wakumanga tunatumaliza. Katulangira timu kama zingine kupanga tugenda kuwa na timu zisatu akasawe barefu baliwo je baba leo Tereza tutambulira ddala bulungi okay kulaba nga tonnayambala mu jimu mwezi mwaliwa tekimala oli ku basabu mwezi mwaliwa tugenda kuba tubeera ne police band ebusakira pitch Pana ya wazania Pitch A police band wano ni entertainment Kayondo timu ya mwebele wano ni police band captain police band ya lindo police band yano Jamu captain okay neka yondo yawa kati wano badeza wa timu ya mwebele kama okay Pitch A eno pitch A kati pitch B bloggers tiktokers wano yuji extra bloggers okay bloggers ne tiktokers wano kobo kitaba bengula so kate kali
kasi kali akasawa akalala tunanyami Ceremony ebisenzo balunywa wali kali akalala aja naye emijoozi nga mulina gye egimu kala tunaabawula tutya